sente abantu bajja kuduuka olw'okumanyikibwa bagula engoye cause they have seen Judith had ayambala bulungi Judith had ayina engoye ziri zitya you come so it's brought me clientele for my store. Okay, ate ekirala kyofunyemu getting paid for events waliwo omuntu agamba can you come to the event nakuwayo sente zakuwadde so it's good at least okola ku sente okola sente omuntu ali yakulaba yandiyagadde koke ng'ayagala kubeera mu bulamu bw'olimu magezi kigomuwa biki byalina okukola biki byatalina kukola obulamu obwo bubeeramu atya alina kwesiga mukama is it that's what they say kwesiga mukama and believing in themselves yesiga mukama neye and believe in yourself neweekiririzaamu bw'oba waliwo ekintu kyoyagala mu bulamu osooka n'osaba katonda n'ogamba katonda ngenda kutandika luno olugendo nkusaba obeere nange mu luno olugendo lwange nga ndumaze mbe nga nfunye kye mbadde njagala. Okay. Yes. Amasimu mangi kanfuneyo amasimu amalala tulabe hello. Oh my goodness. Hello. Hello. Hello nyabo joli oba sebo. Hello. Sebo wasize otya? Mwasuze bulungi nyabo webale kuweereza. Amanya njogera nani oba? Amanya yogera ne Mugabi. Nsanyise okuwuliriza ku Judith Hart. Nange nsanyise sebo. Now nina ebibuuzo bibiri. Okay. Awulira. Ekisooka njagala okubuuza Judith Hart. Why? As a mother. Yes. What message do you have out there to other mothers? Munsi eno gye tulaba abazadde basuula abaana baabwe abamu bajjamu embuto ekyokubiri nina kyenjagala kino njagala ne baselebrity abalala ndowooza nabo nja kibasaba kubanyiza olumu obutafuna mukisa kubafuna nkozesa omukutu gwa NTV mbadde nsaba baselebrity abasinga muligiza life eno eya Fantasy World wamubuuziza ekibuuzo njagala akiddemu akitanye bulungi abamu bafuna sente ne bafiirira okoze investinga sente ze azinvestinza atya in case obukadde bwe aba avudde mu buno obulamu obulala sente azinvestinza atya webale nnyo okuweereza tweyanziza nnyo tweyanzeege. Hello kanfuneyo omulala sebo semberako wala ne TV oba kendeeza eddoboozi lye. Hello. Wasize otya sebo? Bulungi sawa zetana. Nkusaba okendezeeko ku ddoboozi lya TV yo. Bw'okuba kendeeza eddoboozi lya TV yo oba viira TV tusobole okuwulira by'oyogera tusobole okuwuliziganya. Hello? Hello. Wasize otya nnyabo? Gendi nnyabo. Ono njogerako naani? Njogerako ne Akiba Nayigaga. Okay, Nayigaga Judith Hard wuno. Oyogerako ne Akiba Nayigaga. Vira TV yo nnyabo. Nayo egiviiridde. Kendeeza eddoboozi lyayo kuba ate nze mpulira byenjogera eri mu gundi. Munange egiviiridde. Kale wasize otya kati Judith omugamba ki? Munange Judith oyo kyembaire ndi kusaba. Kodeyo. Iyo mama. Munange kyembaire ndi kusaba Judith oyo. Mpulira kungakoba ati ayamba abateesobola. Kati nze ndi eno Mbale. Mbaire ndi kwenda bambi yantaaseeku. Nina obuzibu bw'abaana. Sorry, tujja kuwandika simu yo tujja kwogera nga nvudde ku show. Bambi nina obuzibu bw'abaana bandekera abaana n'abaana 8. Nyabo tusomere ku namba y'essimu yo. Ku simu yo tujja kwogera nga nvudde ku show. Enamba y'essimu eri 0788. 51. Ameka? 51. 51. Nyabo. 7. 7. 75. 3 yezisembayo. 3. Nyabo. Kale ajja kukubira. Kanfuneyo omu yekka. Hello?
Halo, ali ku simu? Halo, nyabo. Nyabo wasuze otya eyo? Lungi nyabo. Amannya ne Kuba ku NTV. Ennyabo okubye ku NTV. Badde mbuuza ku mukyalo oyo Judith. Ennyabo. Nange badde nsala kunyambayo. Okay. Amannya go gwani nyabo? Asimu Esther nkubidde Mbalala. Asimwe Esther. Ndi Mbalala. Enamba y'essimu? 077 570 Okay. 27 27 again. 27. Kale nyaba ajja kukubira mwogere. Amasimu kanjira nga omuzaamu akadde kantwala kanti ndigwa ate bingi Judith byatanatuwulira. Judith, omwami yagambye gwe nga maama bamaama banna abalala bubaka kiboobawo abasuula abaana abatabalabirira abalala ababeera mu zi club abaana babasibidde mu mayumba ne bajja. Ate nandisabye abazadde aba abawala abato kubanga sikiwamba omukazi omukadde ayinza okukwata omwana n'amusuula. Gyebali. Okay, yeah, gyebali naye most of the time kiva ku baana bato abatamanyi kyagenda okukola nga azadde ono omwana aba akyali mu ssomero oba nga talina ssente neyamukubye olubuto taliiwo. But kyembasaba omwana kirabo kyamaanyi nnyo okuva ewa Katonda. Tosuulanga mwana oba tojjanga bwekiba sometimes olubuto luyinza okuvaamu. Kyembasaba temujjaamu mbuto. Udabirira azaala omwana oba tomanyi Katonda lwaki amukuwadde at that time. Tosuula mwana si kirungi kubanga oba osudde malayika kukubo oba osudde malayika oba osudde mikisa gyo bw'osuula omwana oba osudde emikisa kati Judith Hardins egyo emikisa gyetwalira. So watch out. Naye mbasaba abazadde baagale abaana baabwe mulabirire abaana kuza omwana wo oba tomanyi Katonda kyakutegekedde mu maaso omwana kyagenda okubeera. Fantasy world. Celebrities abasinga mu yuwa sente n'omulaba emyaka 2 ng'aweddemu takyawulikika. Kati nga ggwe ezizo omwami yakubuuzizza ozikoze I've invested in real estate. Anyway, some things you can't see on private. TV. Naye muyina bye mukozeewo n'omwami wange mama wange n'omwami wange. Mama wange is a very good businesswoman. So anjigiriza to invest. We've invested, we've saved for our kids kubanga tsagala abaana bange kubonaabona enchanga nfudde. God forbid. Naye njagala babeerewo mu bulamu obulungi kubanga saakulira mu bulamu obulungi ennyo. So we've saved for our kids. Because the whatever we do, sente ze tukola z'abaana. Amasimu mangi naye munzikirize n'abali ku Facebook nsome endowooza zaabwe. Sharon Divine wabadde olinda Rebucha olabe Judith Hard wono ali mu studio. Ate Nanyanzi Katya ogambye I really like that lady and I would love to meet her one day, God willing. Nanyanzi Kathy nekwataako ojja kusisinkana Judith Hard. Tone Ocean Media ogambye nti Judith talinga ba socialite abalala. Webale kubeera na mpisa n'omutima ogw'ekisa okuyamba abantu abataliko mwasirizi. I have already joined you in that campaign. Oye Tony Ocean Media. Ate Honest Latov obalinnya kirino agambye nti nze Judith anyambe anfunire ku mulimu mu kampuni ye. Mwebale nnyo abasinga bonna bafani bo wedda beesunga okuwulira. I have the best fans in the world, I think. Nga tumaliriza mu bufunze Judith mu myaka 10 ejijja maaso osuubira weerabawa? As in, where do you see yourself 10 years to come? 10 years to come, njagala kubanga nina a very, very big charity organization, like an orphanage, at least taking care of like 2,000 kids. Really? Yes, that's my dream. Njagala kubanga nina ekifo ekirungi wenyinza okulabira enfuuzi 2,000. Because I would love to spend my whole life taking care of
kids. Taking care of kids. Yeah. Judith wuyo ayagala kukola kifo nga kirabirira abaana bangi nnyo ddala kati obugambo obusembayo obubaka obusembayo bwa eri abawagizi bo abateesi nina group yange WhatsApp group bafani bange banjagala nnyo kumakya bankeberako. I love you guys. Judith had swag. I love you mama, I love you my husband. NTV mwebale nnyo kunchaza. Hatma, I love you. Thank you. To everybody out there, believe in yourself, believe in God, and always pray before you do anything. God bless you. I love you all. Oyo ye Nalongo Judith had. Ngati tunaba kugira akaga Nalongo, how do you feel omuntu nga kuyise Nalongo? Abantu abamu tebakagala. Nkyagala nnyo kubanga linnya lya kitiibwa tewali Nalongo anyirira nga nze so babeera balina kwongerako. Okay. Judith had muwulidde obulamu bwe nga bwe buli biki byakola na biki byalina. Webale Judith kokujja ku show neyanza nnyo neyanzege. Mwebale nnyo abali ku Mwasuze Mutya naye nga sinnabakomekereza Mwasuze Mutya. Tugenda kuba tukwatagana n'omu ku basasi baffe ab'amawulire ali ku agenda kuba atubulira ali ku Ministry ya Education anti twategeezeza nti ebyava mu bigezo bya senior ey'omukaaga omwaka oguwedde bigenda kuba bufulumizibwa olwaleero. Honest Wisdom Kiyonga agenda kuba atubulira gyali ku lwaffe era agenda kuba atulaga ebigenda mu maaso. Honest webale nnyo munaffe Hatima Nalugwa Sekaya ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri tuli wano ku Embassy House mu kibuga Kampala era wano wetuli ku mwaliro gw'omusanvu olengera ebitundu ebyenjawulo ebya Kampala wano wetuli olwaleero Ministry y'ebyenjigiriza we wali ekitebe kyayo nga wegenda okusinziira etuwe ebyava mu bibuuzo bya senior 6 abaana be baatula omwaka oguwedde ogwa 2014 tusuubira abaminister abali mu byenjigiriza tumanyi minister omukulu Jessica Alupo ne abamyuka be okuli ow'ebyemizannyo ow'ekitiibwa Abakabulindi okuli minister avunanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo ne minister avunanyizibwa ku byenjigiriza ebya wansi Kamanda Batalingaya. Abakulu okuva mu kitongole ky'ebibuuzo UNEB batandise dda okutuuka wano. Tulabye Ssaabawandiisi wa UNEB omwami Matthew Bukenya wali bali mu nteekateeka era batubulidde nti okugolola ebibuuzo kwonna kwagenda bulungi nga tebasuubira kufunamu buzibu bwonna era bangi abatula ebibuuzo ebyo abaana emitima giri mu kubatujja bagamba tebamanyi byavaamu era minisita anaatera okutuuka mu bbanga eritali lya wala. Wano wetusinzidde ne munnaffe Moses Akena tugenda kuba tubatuusaako obutereevu ebinaaba biri wano era nammwe abaayita ndowooza muri eyo mweteekateeka. Ministry yatubulidde dda nti buli mwaka oguyita egenda eyongera okulongoosaamu era nga bwe babasuubiza nga bwe mulaba nti abaana bwe baba beewandiisa balina kye bayita e-registration okwewandiisa nga oyita ku mukutu gwa intaneti n'ebibuuzo baatubulira nti buli mwaka oguyita bongera okulongoosaamu okulaba nga ebibuuzo ebivudde mu bibuuzo babiteeka ku mutimbagano gwa kompyuta teweetaagisa kugenda ku kitebe kya UNEB Entinda oba ekyambogo wabula mwe mwosinze osobola okubeerawo oli n'osinziiraawo n'okebera bw'oba oli mu Uganda osobola okukebera ku mukutu gw'essimu kabe kasinge n'okuyita ku intaneti. Tujja kuba tubatuusaako byonna nga bwe binaagenda mu maaso. Nze Honest Wisdom Kiyonga kakati Hatima kanzire gy'oli okomekereze Mwasuze Mutya n'oluvannyuma emunadde eno tujja kuba tulaba byonna ebigenda mu maaso. Sigala ku NTV. Webale nnyo Honest Wisdom Kiyonga era tova ku NTV kwokka koba weekumira kubanga Kiyonga ne Moses Akena bagenda kuba bakubuulira biki ebigenda mu maaso ku Ministry y'ebyenjigiriza nga tebafulumya ebyava mu bigezo bya senior ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde abagudde abayise bye basazizaamu ebyo byonna Kiyonga ne Akena bagenda kuba nga babikuwa. Obadde ku program Mwasuze Mutya nze Hatima Nalugwa Sekaya tovaawo bingi ebijja mu maaso ng'ate mwe muli n'ebyo ebyava mu ebigezo bya senior 6 mbagaliza Uganda lya Sabiti eddungi tuddemu Sabiti ejja mweraba.